Tomanyi nti ko ya mukwano kyeki? Kyeki. Wali otose ku ntiko. Buyimirizaawo Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Manpower Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo Amakaaa abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Simanyi oba nsobola n'okutuwa kuba bagamba ekikola kyo bwe buwanvu bweri wansi. Ani yagamba? Wekiri mu basenga? No, wekiri mu basenga obuwanvu bagamba obuwanvu bw'engalo kandi ab'engalo zo. Obuwanvu bw'engalo zo n'eri wansi w'ekitiibwa kiri. Bito? Kati simanyi oba wali ofunyeko omusajja n'akutuusa. Kwegamba n'owulira nga kuba eriyo abakyala bagamba mbu gayi nawulidde nga nkoonako. Kati gwe simanyi tewali ofunyeko omusajja kukoonako. Wali ofunyeko omusajja kukoonako? Era saagala. Tomufunangako? Era saagala. Wali otose ku ntiko? N'ekyo ekintu kitegeeza ki? Tokimanyi? Naye twali wano nga mbuuza kitegeeza ki? Totuukanko ku ntiko? What does it mean? Tomanyi ntiko ya mukwano kyeki? Kyeki. Maama Katonda wange tonnaba kunyumirwa kwegatta obanga tonnaba. Yes, that's the truth. Obanga tonnaba kufuna musajja akutuusa ku ntiko, tonnaba kunyumirwa kwegatta. Kitegeeza ki? What does it mean? Simanyi kyekitegeeza naye abaali batuuse ku ntiko woli babuuza bajja kugamba eri climax nzibu nnyo. Alright, tubaniriza ku Buyimirizaawo Products Limited. Bamta DJ Rafael Yujiko Jabone wano Buyimirizaawo Products Limited. Olunaku lwa leero nkomyewo n'omukyala Hope abali ku YouTube channel eno wansi mwalaba engeri ekintu gye twakitandikamu paka nakati era nkomyewo okubeegattako. Yeman olwaleero tuzze n'omulamu omulala. Omulamu guno eno gunsumbuye nnyo era namwe kyemmanyi abali eyo mujja kukinyumirwa olunaku olwaleero. So subscribinga ate era olikinge YouTube channel eno ojjongera amaanyi tobenga osobola okutuwa energy tukomewo ate nate. Sasa okulaba nate ngoyogeza mirembe. That's me. Ku YouTube channel kuyinza okubako gaya akwegomba naye omukyala ono ali singo si mukyala wange. Nako kayisizaawo. Nako nkayisizaawo bayinza okugamba ye bannange ye ng'oyo ye era niwobeera mukyala wange neekubire paasi. Obadde okyagamba totokako ku ntiko? Sibimanyi nabimanyi. I don't know what that's kyekitegeeza, like what it literally means. Sikimanyi kyekitegeeza. Abasajja abali eyo opono. Anyway, sigwe mulamwa gwa leero gwe tuseeko naye nga yes, ge mazima ebyaddala. Waliyo omusajja asobola okuntuusiza Hope ku ntiko nga gwe gy'oli eyo. Hope mumulaba wano nga waali si mukyala mufumbo nkiddamu naye tatuukako ku ntiko. Nsaba omusajja ali yeetenda amaanyi kuba ku namba ya senge eyo Hope ogenda kumufuna. Hope tajja gaba namba ye naye Hope kuba ku namba ya senga omugambe nti njagala Hope kumutuusa ku ntiko ate naye bw'oba tosobola ojja kukikakasa. Anyway, abatuteekamu ssente Buyimirizaawo Products Limited wamu ne Alloy Golden Cycles we bali nnyo batunzi battaka batunda ettaka mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo ate ku ssente za wansi nti n'ettaka eryo osobola olisasulako mu kibanja mpola oba osobola okuteekayo mpolampola akasenteko noba nga ate weefunira ettaka eryo oba okitegeera. Solomon International bagamba bata nti bakunoonyeza omubeezi mu bitundu by'ensi yonna
gwe n'oba oli wano mu Uganda nga gweoyagala munnakenya ng'owulyanga gwe omukyalo omunnauganda oyagala ku munnakenya bamukufunira ekyo kitegeemaani Solomon International nabo beeyune beekwate bakunoonyeza omubeezi wonna wooli omubeezi akusangawo mu ntebe yo ate naawe onyumire obulamu bw'ensi eno kubanga obulamu obutalimu kwegatta buba tebunyuma okusiwe kiri yamaani edawe omulamwa gwa leero gwe tuliko olunaku olwaleero nsobi ki abasajja zetukola nga tubadeetinga obanga tubakwana nsobi ki zetukola fe abasajja leero abasajja muwulirize nnyo nsobi ki zetukola nga tukwana abakyala baneeno ensobi zo nnyingi abasajja ze bakola abatukwana naye esookera ddala olwekyo kyenaliise false care waliwo care yeeyo ayitaliiyo waliwo care esooka omuntu nagimaintaining naye waliwo care omuntu gyasooka nayo ate natagimaintaining every time nakubira walidde wamiza amalusu leero oyambadde engato ebyo but after 3 weeks nga tomanyi gye biraze ekyo ekintu kinaaginga kulira nga simanyi kinyiiza alamu z'abakyala ekintu ekyo si kirungi abasajja kati naye I think atukuze abasajja njagala omuntu ankwane nga to pretendinga buli kaseera onkubira ongambe wamiza amalusu leero webase leero wadde ate after 1 month nga tokyabikola ekituleetera ekyo omulundi ogusooka gunene otulowooza nnyo nti mutuzibuwaliza nnyo obulamu okubakwana ekyo kitegeera nnyo kati mba nina okuteekawo keyeeyo osigale ng'omiisinga osigale nga nange onfaako leero omukwano tankubiteeko leero boyfriend kati nze lwensirisizaamu olwo olumu kati ate gwe olabanga gwe atakufaako okimanyi ekyo anti kati eyo keyo ino giteekawo ogimaintaining bw'oba togiyina era togindaga naye abasajja tulekerawo okwefuula alamu ekintu ekyo nkyogedde nnyo bw'oba togiyina era togindaga nti mukwano wasuza otya walidde wanywedde ovuddeyo ku mulimu kulikayo wayambadde ki leero wayambadde kimbo nabikolako naye nabikolako bannange nabuuza kale nkubira kafaananyi ndabe leero woyambadde mukwano bannange kakatijjaako but kituuka ekiseera nekivaawo ekyo kitegeera anti nze kyekinnuma nti gwe otandika nakyo kati osangayo hope waabwe nga maze ebbanga I don't have a boyfriend, I'm not seeing anyone noleetawo eyo keya nze mba mmanyi byebyo byoli naye after 1 month nga sikyabiraba naye I think ndowooza namwe abakyala mwandibadde mukimanya nti keya esooka erina okubeerawo kwegamba ebeera welcoming kyo kitegeera nga woozaala omwana asooka mu bulamu bwo firstborn nti firstborn oyo omwagala nnyo ekitali ku mwana wakubiri mbeera mmanyi nti nawe wemba nkukwanye nekulaga kake ako suubira nti mu bbanga erinaddako mu maaso wajja kubeerawo ddire tuba tusuubira nti nammwe mujja kukimanya okitegeera nze nganze omuntu nandyagadde omuntu nankwana notabiteekaawo notateekawo eyo mbeera be you call me after 2 days naye bino ebyokunkubira buli lunaku ate after some time nga sikyabiraba gwe oba onandaba otya nti nze ndi serious nga nkukwanye omuntu ali serious bamulabirako actions kubikolwa kati eriyo nga ffe abaavu kubasigama nti buli musajja alina ssente naye nga ate twagala njagala okipinga nga ndina relationship kyo kitegeera kati mbeera njagala nteekewo kiri eri nti njagala omukyalo ya missinga ate kituuka ekiseera kiruzinge ngambe ne kubanga wenakukwana leero wenakukubira essimu nempisaawo olunaku nenzamu nekukubira essimu ojagamba ono gayitali serious kyova olaba nja kuteekawo eri pressure ey'okukubira buli kanaku anti kati bonna onkubiranga buli kanaku ate n'omala n'obirekeraawo n'agamba nti ono gaya ali serious oba tali serious mbasirekeddaawo naye mba ntrayingako nawe okuteeka mba ntrayingako okuconnectinga n'omutima gwange nti womala oconnectinga n'omutima gwange otegeere ki kyenkola so tusobole okutambulira ku time ku peesi y'emu
but mwe kyemutasobola kati ate wengezako okuconnecting oba okuteeka ku peesa eyo yemu gwoba okiraba nganzi abakola ki oba okiraba nganzi abatakyakwagala okimanyi ekyo era bwe laba abasajja eyo nze ndaba it is even a grave mistake be you nkwana nkubira naye tokisussa nnyo ojja kundookingiraawo nze ndowooze that's you kumbe naawe after some time ogenda birekeraawo omanyi airtime oyo wanambula nja kufuuka ate gwe gwenkwana ojja kufuuka ekizibu gyendi ojja kufuuka ekizibu kyendi kuba airtime ajja kumbula ngambe naye mwana ati kati ono omuwala nina omukubira essimu ate n'ebinkyankalanya ku mulimu oba kitegera kozi kati ffe tubeera mu ofiisi emirimu gyaffe gya mu maofiisi leero nfuna time enkya sigifuna leero sikukubidde nti olidde bulungi onyiize gweyo gy'oli lwenfunyewo ka time tokyayagala kwogera nange but you communicate bw'oba olina ebikukyankalanyiza nange embeera girlfriend omba nina omumanyako nogamba leero bimbadde tight naye you communicate omanyi nti abakyala muli banjawulo omukyala w'omumanyiza omukubira essimu oba w'omumanyira omusindikira voice note w'omutayipingira aba tabibala yes nkirabyeko omukyala abakyala abamu nga mu relationship zineeno w'omumanyiza voice note w'otayipinga nti leero ndi busy aba eyo message agitwala nga etalina makulu ebyaddala era newamuddira olweggulo n'omugamba manyi munange saasobodde kati fe abasajja tuli bazibu era sente zaffe gyetuzinoonyaamu abavamaki newakwate tulina emirimu gyetukola nti gyegimu wabula ebitukwata bibeera bingi ate ffe byetubannyonnyola nemutasobola kutegeera ebitukwata bye bitaba bingi ffe nga tupisaawo akadde ne tubakyekingako mwagala nnyo keya omanyi abakyala mwagala nnyo kiri muffe nti tujagala tewali mukazi atayagala keya omulundi guno siwe ekitabo kijja okubeera keya nonna mwe mujagiraga ku baami tugibalaga we care about men nze ng'omuntu if I love someone I can care nebyesimanyi nembikeyaringa naye abasajja temulina keya gye muba naye ebeera ng'etandikaawo naye gye biggwera anti gye biggwera kati ffe kyetwagala kimu mbeera njagala ndaba obuvumu bwo bw'oliko kati mbeera ku test n'okubeera naawe mu kikolwa ky'okwegatta obeera ku test lindako ebyaddala anti nze mba saagala kulima n'okubeera naawe mu kikolwa ky'okwegatta ebeera test otegeeza ki yes nti ono omukyala anaamalako nange lwe muleese okwegatta naye katulabe what next gwanaamalako naawe omulabira mu buliri simulabira mu buliri naye kyoba omanya ffe nze nga nze nina ne bannanga abalala bandi emabbali abampuliriza abandaba buli step gyenkola nga tuli wakati awo mu dating kweraba kwekubira amasimu tubeera mu kugezesebwa ekyo kitegeera tubeera mu kugezesebwa n'obuvumu obwo nti tunaasobola okubeera ffenna kuba kati gwe essaawa ya leero okabiddewo tokyanfaako tokyalina keya tugenda tutambula tutya gw'ojja kugamba nti kwe kufaayo kw'abakyala naye bati gwe oli muvumu ekimala abakyala abasinga temulina buvumu obwo kyemuva mulaba ennaku zino mupaapaala muli muti abasajja be babireeta mwe ne mukolawo ki kubanga kati nze bonna ondaga nti you don't care about me nga nfunayo John ampa care byenjagala kati ndowooza olaba yes because you don't care gwe tokeyaringa byenjagala ate kati oyo gayi yagenda okukeyaringako anti kati wenfuna ono nankubira nangamba this and this n'omulala nga basatu gwe byawandikoze omu nga biganya nga nteekawo two moment si kyekirungi naye because mba njagala that care ate nga gwe togiina ge mazima ate that's why abawala bakiitinga tebakiitinga lwakuba ssente si ssente
twekolera abawala ensangi zino muli after money no nakyo kibeerawo naye kati nedda kati ekiriwo kuba kati ne keya naye etali mulaavu naye batena kyegenda tutwala olaba keya eyo tugeze obadde n'olunaku olubi you had a bad day nenkukubira essimu nenkugamba how has been omanyi you feel so okitegeera mbeera nga koledde olunaku jjukira emisana wonna obadde tobitegeera naye just one call ekumakingira olunaku kati what about wemba sigifunye wemba sifunye muntu anchekingako do you know what it means nga tubaawo tobalaba abawala ensangi zino bafuna ba boyfriend abalala because of that omukazi yandisanye okubeera n'abasajja bano lwaki mu abakyala b'ensangi zino mulina abasajja abasukka mu bataano zezo ensonga tomalira bizibu yange toyina keya nali najja kumalira bizibu naye ate wafuuka kitundu ku bulamu bwange kansooka embuuzi kyavaako navaako mukono twagabanya mukono kiki kye twagabanya si kyentegeeza the moment oba oze mu bulamu bwange nenkukkiriza ogenda beera musajja wange naawe nokkiriza ngenda beera mukyalawo oba ofuuse part of my life naye senga buli mukazi yali kitundu wali oba ofuuse part of my life kati gwe byolina okukola webikulema as a man abakazi abamu temwandisigadde omwandifuuse basajja kubanga mugabye bitu nga mwegabanyizaamu bingi kyova olaba ate abawala kyova olaba nze sikyajaji nga bawala abafuna ba boyfriend abangi because omusajja omu bimulema yes bannange bimulema basajja bannange abali abakyala mubeesige kitono sigamba banyaffe abakuze naye abawala ana abakazi mubeesige kitono ogambye ekinyabo kyekyo anti ge mazima nze njogera mazima yes bikulema nenfunayo omulala akuyambeko however omukazi alina obeera n'omusajja omu naye baabasajja omusajja asobola obeera n'abakazi bonna bayagala kubanga era ne mu bayibo abasajja bonna b'omu bayibo abasinga tebalina mukazi omu kituufu kati gwe lwaki woowulira nti nfunye ono owulira nga toyagala kiwulira ekyo it is human being human mba saagala kyovala abakazi abasinga bagamba bikolera eyo nga takola ki nga talaba kiruma kati gwe wenfuna omulala tekikuluma ate mukibalumana nnyo so it is human naye nga abasajja ebyo byonna kiva ku date esooka n'omukyalo oyo kuteekawo mbeera gye batamaintaininga kuteekawo bintu bingi byotasobola maintaininga tulemererwa nnyo mu bintu bingi nnyo ate bye tutasobola so teekawo gayi wenna ali eyo andaba first date gy'osoose okudeetinga n'omukyalo oyo tomulaga nnyo byamaanyi kugamba eri abasajja abasooka okuteekawo embeera eri n'agula nuba ne mugenda mu kifo n'agula ebintu bya bbeeyi naye ng'ate emyezi egiddako agenda kaaba ssente omugubi oyo ayagala kwesibira kaviiri awowoole kati gwali eno hope waabwe ali eno ogamba hane nafunye ekigaayi omanyi wewaana ne mu banno banenge nafunye ekigaayi kirina ssente bannange ekyantutte for dinner kusijje netulya netunywa yoveeyo n'okuba n'essimu hello bone mpayo omutwalo omanyi kati ate omanyi mulina ebizibu byamwe temukyasaba ssente direct but oluusi mukaba maamu lwaki oba olinda nankusabe maama mba nawasizza tebatolindanga mukazi kusaba ssente muwe mba nawasizza ATM muwe upkeep muwe anedda ate abo abasajja ndowooza mulaba abasajja ali okimanyi omwezi we guba gutandika omukazi aba alina okyusa enviiri yeetaagayo upkeep alina ogenda mu peace anytime oba okitegeera
essaawa yonna cramps ziba zimuluma muwe ssente azeekuumise omwezi bagwa gutandika mba njagala okyusa closet yange ntekemuko obudresi obupyobwa nawasa bbiiru namba y'amazzi malala naye bannange basajja nga tuli ku buzibu nedda ensi bwetyo bweri okutambula lwaki oba olinda nkusabe sijja kusasulira nnyumba wembeera tetukyasaba neteeko nebbiiru y'omukazi nti olina omulowolezo omuwa kaseera omukazi aliwo kuweebwa naye namwe mujatuuka ekiseera mutuwe naye nedda bazi nga mwagala tubawase temujja kutuwasa naye ate temutufuukira nnyo kizibu tewali kizibu awo kyetufuuse boni literally omwezi we guggwako omukazi muwe ssente tomulinda akusabe manya agenda kyusa enviiri ezize ng'omuntu zimuyamba enviiri ezo wozisalako otoba olabikana bulungi naye ate nina nti wankwana nziina n'okuba ziyinza okuba ze zakusikiriza ojje kiringa okuba n'omukazi mu bbaala ate n'omugaana okuddayo mu bbaala kati singa teyali mu bbaala wandi musanze oti ati mba njagala nkugjeyo ewaka lwaki obeera mu bbaala ate singa saaliyo wandenda nakugjayo yes gye nakuya anti okwagala kuli buli wamu amulekerawo kyusa but yonna gyenna even if wa gye nakujja onkwanye nsiba kaviri kange aka gold omala ogamba ate munaye mamange tazikiriza tazaagala sibanga black mukyala Museveni mulabe nsuubira teri amusinga ssente ku bakyala wano naye teyeeraga that is her tuli different that is her tasiba nanviiri ate nze nakyogerako nengamba singa nze naliye tasiba nanviiri mulova naye gwe oyo anti kati tuli oyo ye bwati kati nno muzzukulu wakanakulya njagala okundaba njagala ebirungi njagala ebyebbeeyi basajja bannanga abaliye bano mugiramu batutwalako nze sigenda kumenyekana mukazi awo wetuli abakazi mubawe ssente obanga weesibisa enviiri mubawe ssente temulinda babasabe ekyo sikyateeka abakazi baliwo kuweebwa sikyateeka omusajja okuwa omukyala ssente wetubanga tukola omusajja alina kuwa ddi omukazi ssente wetubanga tukola ng'afiiriddwa I'm asking alina muwadde because wenkugamba nti tolinda mukazi akusabe ssente olina omuwa oba omanye bannange wekijja ng'obeera waka nga tokyali ku mulimu awo kinkakatako naye kati essaawa zino eno teri musajja asobola kwagala mukazi nga takola ekyo kitegeera mwegobako obuvunaanyizibwa ebyo bye mwatandika mwegobako obuvunaanyizibwa naye abasajja ennaku zino twagaliza nnyo mu abakyala okukola anti why tubaagaliza nnyo okukola nammwe mulabe ssente we zitumenya kubanga nammwe abakyala ennaku zino mwakola nga mulaba maama bammwe bali waka nga bataata bagenda okukola ne muwulira ku bulumi bw'abamaama bammwe nti bannange temulinamu kasente nti kati ennaku zino naffe abasajja twabawe bbeetu mu abakyala mukole kati then obanga okola ssente zo kati nze njagala ojjo nsabe ekintu nsabe ekintu nga kyamakulu si kunsabasaba ssente zo za katinko bone newemba nkola omusajja kikukakatako okumpa ssente newemba mbeera naawe nemba sibeera naawe for as long as oli boyfriend wange oba oli gayi wange oba olina okumpa nga tukola ffenna iye nze nkwata ssente zange ffenna nga tukola ezetiyuka kusiba nviiri ompe iye bwe kirina obbeera mwegobako obuvunaanyizibwa nsabe ekintu ekyamakulu mu maka nsabe ekintu ekyamakulu oŋŋambe nti kakati beebu omanye ekiriwo nti ye twetaaga ogula kino na kino nti ye ninawe nalabye kakabadde akalungi ate kalabika onyumira mu ddiiro nti ye ogambe nti ogambe nti nkutte emitwalo 3 nze ndese emitwalo 2 tugule kabadde kati kabadde eyo gye tugenda ogula yeso genda lita 300 nete 200 tugigule wagenda litawo emyezi 3 nga sinza agiteekamu n'ebintu ebyo ffe tetukyabyaga buy your own things mugule ebintu tetujja bazimba nga abalala batandikira awo nedda tetugenda bazimba tuleme funamu
tuleme funamu. Yes, abakazi baliwo kubeera submissive. Omukyala gwalina okugula ebintu by'omumaka omwo bijiiko masowaani omanyi nsobola n'okuleeta abagenyi ewaka ab'etiyuuko omukyala oyongera ebintu mu nnyumba naye nga olina gamba nze nti mukwano nno omanyi nti twetagayo amasowaani oli abagenyi bwe bakyala amasowaani gaali matono ekyo kitegeera nti ye awo nkuwe naye nga sibye bino mbusibye bino omwezi gutuuse busimayo ate nkuweyo kasente nkole eki maani ate nga olaba boni ffe abawala b'ennaku zino tetukyayagala nnyo byakuzimba basajja. You've done it all. Kati nedda you've done it all. Okimanya ennyumba ebiina obbeeramu oba okitegeera twewala ki kubazimba ate abalala ne bajja ne bakola ki. Kasooke mbuuze bwe mubanga mwewala ekyo nti mwe abakyala temukyayagala zimba basajja ng'olwedde ozze ewange mulimu ebintu toyagala kwongeramu oyagala ojja odduka ogende. Si kudduka genda si kujja nti nno nziruke ngende naye naawe okimanyi nti ennyumba erina obbeeramu kino nakiri nakino 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 ngenda bikugamba ompe sente mbigule naye sigenda topingako zange. I don't have a ring here. Oyagala sooka funa mpeta? Yes. Teriyo bampeta banoba? Gye bali naye awo mmanya nti kale baatugatta n'abeewaffe ebintu baalyako nk'abampola ngamba oke kasita sukaali nzeeyi wange yanywako naye bino 1 2 3 kabadde dde wali akandubire ku bakyala abaali bazimbe ba boyfriend baabwe bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nga kati wetwogerera basiima omanyi omukyala teri kisinga kunyuma ng'omukyala walekawo legasi ewaka omusajja yo tayinza kukukyawa bakimanyi abakyala baali bakikozeeko ng'agamba nti nze nava ewa John nalekayo kino kati aba atunyumiza ki wasigala binyumyako. Kya mugaso gw'omukyala okuzimba omusajja kuba kye kiba kikuleese ng'oba tosobola kuzimba musajja gw'omukyala yonna gy'oli nga tolina kyosobola kwongera ku musajja siraba nsonga lwaki okwongera ku musajja oba otegeeza ki okwongera ku musajja leeta nze atali maamawo nedda wembeeredde wano mu kazigo kange kunsanzeemu tubadde naawe leetase emyezi 3 ku 5 tuli wamu tewali kyeyongerako mu maka mba siraba mugaso ki gw'okola. Kati nno bw'oba oyagala bakuzimba hopo ojja muleka ofune omulala n'omulala mu mwaka obeere ng'oddetinzeemu aba you better work otekemu ebintu byo wezimbe nga ggwe bw'ona olindaho kwajja kuzimbe siri kulemesa njogera mazima. Abakyala kya mugaso nnyo okuzimba abasajja era tomanya kya mugaso okuzimba abasajja nga n'omusajja omulabako ate ng'asoose n'agenda wamu teri byagazi teri nze ndabye wano kuba examples abasumba abantu abanene mu gavumenti abaki abakazi batandika from 0 ne bazimba abasajja time etuuka ng'omukazi eyo time gyalina okwenjoyingiramu ebintu ate n'afunamu omuntu omulala makula yeeyagala naye ate beeyagaliramu bino naye ng'omusajja oyo tasobola kukyawa makula naye mu bwongo bwe akimanyi mentality akimanyi olaba kati musumba tasobola kwerabira mukyala wooli wemabega kuba wonna we yamutuusa lwaki kyemugamba nti tasobola mwerabira ng'ate kati tali mu bulamu bwe alina kye yamugatamu wadde tali ku bulamu bwe oli obulamu yabuwamba kati kigasa kiza okuzimba tugeze kigasa ki okuzimba musumba nga ye bamuzimba at the end of the day companies aziina sente aziina wennina okwenjoyingira sente ezo ate newajjamu muntu omulala tolina kulagajjalira musajja teri kuzimba abakazi tiimu n'okuzimba basajja mwezimbe byammwe nveewo nga nkaaba byange naye nga sigamba bannange namufuna ayina ebbaafu emu ate nvudde lwanira omusajja nange omusajja wali nja kugamba nja kuba n'amaanyi ngambe yamaanyi oyo mukyala wange anjagala nnyo okitegeera fe abasajja tukyuka abasajja tukyuka nno mwewolereza ye atukyuka nammwe mubimanyi mumukyuka nakatukyusa kabeera kati niwe kati mwewunza oyinza okuba nga oli mukyala wange yeso njagala buli kimu tukikoze tubadde ffenna twezimbye but omuntu ali eyo oba omukyala ali eyo n'alaba hope buli kimu kyakola
najja nakugira ka weakness ko najja ate nantwala kubajjukira naffe batubba bubbi ffe tuba tubaagala babba bubbi mu abanywa kyayo oyo ky'omuntu anywa kyayo oyo kyaba mubba gwe gwe bata omwana omuto gwe bawoleza kyayi gwe babba naye gwanywa kyayayo kyambu baba batubba you go willingly mugenda mwaga ate n'ekirala abasajja be bakwana abakazi yes wadde fe abatu naye jjukira temujja musajja gwe babba naawe oba oyagadde mutubba naawe oba oyagadde bagamba naye bannange kihopu kyange nkyagala ate ne mistake endala gye muyinza okukola nze hopu nyinza okuba nkyakwagala naye akantu katono weekati maama nonkwata mubanga nina gwe nyumya naye kyokka nga ate nsigadde nkwagala nozimbulukusa ensonga eyo ekyo kya bulijjo ebbuba lya bulijjo ate liri human ate kiba nakikulaga nti nkwagala kiba kikulaga nti nkwagala kati bo newenkusanga ng'oyogera n'omuwala mukukuta ne sitakubuuza okimanyi naawe kisigala kikulumiriza lwaki sikubuuziza it is human ate nze sisirika kugambira naawe there and then sisirika kuba nze ate wenjagala njagala ate wookyawa nkyawa yes that's me that's me kubanga saakusanga ng'olina omuwala ne sitakubuuza nze life is too short sigenda kufana bintu ku mutima nkukutireeyo nkabireeyo ku piro nedda ng'ate gwe wooli nkubuuza oyo kuva ddi nedda nsobola okugamba obwenzi kya bulijjo ffe eri abasajja mwe ku bakyala temukikola kikyamu oba lani yabagamba nti ku bakazi kikyamu mwenga musobola okukikola ffe tuli basajja era ffe tulina osajjalaata wonna mwewolereza wonna wooli wamma abakyala muzimba abasajja kya mugaso nnyo okuzimba abasajja babeere bakole ebintu byabwe bezimbe byabwe mugenda bazimba era enkeera balala babituulemu nze sirina gwenzimba simanyi oli muganda wa Susan Makula munyunyuta bunyunyusi siri muganda wa Susan Makula naye Susan Makula tali kunyumirwa byeyasangawo ali kunyumirwa naye kati naye ye yali asobola okumujja from zero gye yali tasobola kati ani gwotera ku makyo gamba azimbana ebyo bibeerawo nga tekiri ku ggwe mukwano bibeerawo nga tekiri ku ekyo buli musajja akisuubire era buli mukyala gy'oli kisuubire omukyala aliwezezza bbaawe ate n'abakyala ennaku zino ekibaleetedde obutawangala nnyo n'abasajja emikwano gye mulina mibi toyogera na ku mikwano mwe gye mulina mirungi ffe emikwano gyaffe mirungi nnyo sidda waka wemba nkuyambye nenkomawo nendya emmere mbeera wemba siridde tisoke emikwano ate n'ekirala oyinza okuba onsanze n'emikwano gyange nga bammanyi from zero lwaki oba oyagala obbangobako oba ogamba nti emigyo mikwano mubi gye gimbeereddewo all this time round nga siri naawe abasajja katonda yatuwa okulaba okwewala nsobola okulaba nti mwewadde emirembe mu 21st century maama baaba waki abasajja katonda yatukola nga atuwadde okulaba okulya okwewala kwekuliwa nga hope osobola okubeera n'emikwano gyo nga bana nenkugamba kati kwejja emikwano gyesaleko kubanga egyo emikwano mba mmanyiwo n'abeesembereza ennyo bajja tandika okumbuulirizaako oyukayi ali biki otandika okwogera weakness zange bagambe muviire sibeta nze emikwano gyange bwe mba nina gaayi baba bamanyi we bakoma ku mikwano baba bamanyi we bakoma ku musajja wange nga muyina naye gwe togenda kuva eri otandike kungobako mikwano gyange gyonsanze najjo nno kati fe abasajja tulabira wala temulina bye mulabira wala pozi ngaoba bweyagala bakwana mbeera saagala kubakwana nti kati omukwana obeera na mukazi n'okwana muganda wala omukwano gwo ebyo mubikoze mubimazeeyo fe tutendewalirwa fe abasajja katonda emitima naye mwewolereza olaba katonda yakola emitima gyaffe nga minafu obanga obako toyagala babeere close gendi okimanyi babeera close gendi naawe baba bajja kubeerako close naawe ojja ending up ng'okwanyeko omukubi omanyi kati opo era fe abasajja katonda natukola n'emitima gyaffe minafu ate tunakwatibwa mpola yes abasajja tunakwatibwa mpola nnyo kubanga okumanya nga katonda yatuwa emitima eminafu opo osobola okubeera ne sisitawo ng'ate nasooka kulaba gwe ate sisitawo nankuba okusingawo
anti owulira so kwegamba kyekyo kyolaba wemba nkugobako emikwano egyo at least munyumize eyo ne ate omuba mujje waka mujje lwa nsonga birthday z'abaana like bupatizi obwo ekyo kitegeera obwo bupatizi bubeerewo oli promotinga bwenzi wano obwenzi erifa abasajja kabeyo bafumbo obwenzi si kikyamu gye tuli era obwenzi si kikyamu gye muli obwenzi si bubi omanyi obwenzi abasajja bwe businga n'okubakumbiramu abakyala mu bufumbo kuba waliwo olwojja okunyiiza nembe kuddamu nze mbeere n'essanyu lyange ekyo kitegeera oluusi buuyo twanyiiga luli tolina kyompaako wadde kya mu kisenge oli awo golooza nze mbaawo nti obwenzi abasajja mukimanye nti fe olumu obutabayombesa tubaako ne bannammwe abatukakkanya bone kuluddamu watapeni nti tewali kati kikimu olina ebirowoozo bingi nnyo kati abo bakazi bemufuna ne mugamba nti babakkakkanya at the end of the day namwe mubalekawo ate ne musigala ne bana abeewaka lwaki mubalira abaana babendi obudde omanyi nti eri abasajja abali era muba mubaagalako bwagazi because ofunyemu misunderstanding ne hope weewaka n'ofunayo omulala akumalira ekizibu kyo abakyala abo tuba n'essuubi nti nabo tujja kubeera nabo kuba abasajja tulina obusobozi sente yeekola ate lwaki mubakwana ne mubagamba temunkubira simu kiro hope sente yeekola buli kimu omukyala oyo mba munyonyodde kuba kati hope wembeera naawe nenfuna omukyala omulala gw'otamanyi munyonyola amazima ng'abakyala b'ennaku zino we mutatya kutugamba nti ninayo omwana naffe abasajja ne tutatya kubagamba nti tulinayo abaana mbanja kunyonyola nti nkufunye oli side chiiki sisobola kimugamba nti oli side chiiki kyekega naye mugamba ninayo omukyala ewaka ndi mufumbo kuba eryo abakyala 105 eriyo be baali bagambye ekigambo kino nti nina mukyala wange ewaka ekyo si kipya mu matuga hope nobeerayo ng'omanyi nti gaayo oyo omwagala naye alina mukyala we ng'era nze ndi awo kati kale gwoba ng'oli wanjawulo eriyo banno bwe baali bakigambye ne babeerawo nga balyoke nakyo abawala bangi gwomanyi abawala bangi abali eyo mu apartment abawala bangi bali eyo mu apartment naye nga babasasulira ssente basajja bafumbo gye bali mazima gye bali gobagante naye nga oyo omuwala akimanyi nti naye nze ngamba muba mbambalira budde nedda kubeera at the end of the day temulina gye mubatwala oyo omuwala according to me aba afuna experience naye gyali omanyi gaapu yonna ejja abakyala mugikozese bw'obanga tofunye olubuto mwoyo gaayi mugikozese but katonda wayamba n'atafuna lubuto n'abeerawo kibeero naye era abawala b'ennaku zino bwe wafuna olubuto aba ayagadde era bw'alufuna ne woba wamugamba tufunanga lubuto n'alufuna manya yayagadde tewaali asobola lufuna nga tayagala ab'ennaku zino aba ayagadde so olubuto terina kubeeraawo nga nsonga nnyo naye baaba abamu kasente kagaana ayi ompangisiriza enajjera mu apartment kasente kaliwo akagaana kaliwo akagaana but nze ng'omuntu ndaba nga ebyo ebintu si birungi woba olina omukazi ewaka beera n'oyo manya obunafu bwe guma naye oba okitegeera noonate gwogedde ofuna togenda muwa budde kijja kubeera kizibu waliwo omusajja ajja okukwana n'akugamba nina mukazi wange naye ekisooka nze sisula bweru abasajja ekyo teeka butaagala na kwagala abakyala kijja kubeera kizibu okubeera n'omukyala omu bonna abasajja ffenna tujja kukola ensobi be bakyasinza obwenzi omanyi kati ndi bwomu naye ate siri muwenzi okimanyi ekyo sirina muwenzi emizimu gye muba zisituka mubaze kuwasa simanyi naye omala kuwasa wooti bannange neyagala nedda najja bane simanyi kiki olaba osobola okuba nga oli muvubuka oli awo oli mu ntebe yo tolina mukyala n'omu gwokubira simu yagaana gwokubira simu yagaana enkuba etonya n'okuba esimu negaana kati teeka omukyala ewaka bannange buli simu gyokuba nkanzije naye mbadde mmanyi wewe omutadde ewaka oba osazeewo
bahope nebaddamu okukubira oba osazeewo n'ogamba ngenda noono olaba abawala abo betukwana emabbali balina omugaso munene nnyo gutya balina omugaso munene nnyo abaana babendi mubeeyambisa mufunye ebizibu waka noddukira eri mu kazigo keeri kewateekayo ye buba bwa mmeka noddukira eyo era abo ate woomala otereera nodda eno bayimirizaawo amaka g'abantu gwe kyotamanyi naye mutagala mutagala nedda abakyala babemabbali abo banabe munansonyi wabawala abali eyo bayimirizaawo amaka g'abantu batya nnyo olaba okwata bukwasa eno simu nolaba endala n'ogyegomba kyokka ngeno buli kimu naye teziggwayo bwe naagamba nti nzikwate zonna mba ntuse n'okubba kati beera contented nekyoyina abasajja we tuli nti olwaleero nina hope wano hope samusanga naye ate iphone efulumizaayo 14 Pro Max gye neegomba ate kati noddukira ku 14 Pro Max bwefa nayo onoonya endala abakyala mulinga masimu nti fe abasajja tulina ekyusaako oli mukyala mumaka olina ebimu byotakyasobola kukola naye mbadde mmanyi oba wawasa mukwano gwo bwe mba nina kyesitakola bulungi sit me down tell me oŋambe wano ne wano kiina beera bwe kiti okufuna omulala tebeera solution kati oba ofuse mukwano gwange I'm not married but mpulira bagamba mbu omuntu omuwasa aba afuse mukwano owasa mukwano gwo naye ate embeera saagala mpase sometimes nga love temala oba ofuse buli kimu kye waliwo ebiseera ebimu boni when love is not enough ng'ogenda kutuuza hope wo wansi omugambe hope kino ne kino ne kino nedda nga tuvudde mu husband and wife osooka n'obiteekako wali wansi w'ekitanda ne twogera nga bakyali oyiribye ekimala nze siwasizza vagini senga mpasizza omuwala ng'ali vagini oyo gwe nsobola okubuulirira buli kimu nti bannange beera n'enkumbi obutiti bukola kino bukolayo kino kiti bati mbasiwasizza mukyala wakutuuka kubuulirira nga senga kyoba tomanyi weebuuse ku mikwano gyo bone oba wasiza omuntu gw'oyagala oba gw'otayagala mbapasisa omuntu gwe njagala kati olabawo mikwano gyange tegimanyi kyoyagala gwe you know what you want very well pretty well naye siri perfect ate kigenda nekisuka waliwo nange ebyesimanyi byoyagala nga nze sibimanyi ozaddeko okuzaalako kwekuki kyokka tomanyiimu yadde ensonga ya musenge n'emu okuzaalako okufuna olubuto tekyetagisa na ddakiika ziwera oba okitegera nyinza okuba nga nazaala naye nga n'olubuto nalufuna by mistake naye nembeera nalwo neŋŋuma nembeera nalwo nenduzaala okuzaalako tekitegeeza nti buli kimu nkimanyi osanga omukazi alina abaana 5 naye nga waliwo byatamanyi naye ebimu yes it is possible bw'oba wasizza omuntu mutuuzengako wansi oba olina byoyagala togenda eri bigamba ebyo mugamba mbu nga ŋŋambe sengaawe nzogezanga n'ogamba mbu ogenda ogambe sengaawe wange nga nze ndyawo sitawanda na senga sit me down ebya husband and wife bizingeko biteeke wansi w'ekitanda tutudde nga bakyali ŋŋamba naye mwana kino nakino 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 mwe abakyala bamu mwenyiiza ate mwesunguwaza anti kati tuba twogera nga bamikwano biri biba bivuddewo tuba nga bamikwano ŋŋamba mwesunguwaza n'ogamba ndaba wagambye nja kwesunguwazizaawo naye bw'onoovaawo njagamba okay kati ekyo temukitulaga kati fe mukusooka mutulaga tukibalage mukikozesa eki mutulaga ekintu kiraga otulaga nti kati leta sehope wemba nkugambye naye omanyi nti ye tubeera mu buliri naye newetumaliriza emikolo just tubeerawo obubeezi oba noyimuka ate neŋŋenda nenaaba asifuna engeri yakatawulo kwoba onsimulako oba toyagala goba nze nno nyinza okuba nga mpulira nakipya nga nali sikimanyi katonda wange nga nali sikimanyi we are not informed ebintu ebimu tetuli informed si buli kimu titukimanyi mba nakulira wakyogera gye nakulira baali baŋŋambanga ebyo nyinza okuba nga nali sikimanyi nga ate wokiŋŋamba kipya matu gange tolina beewamu ate nze mba mbabuuza ebyo nigwe kambuuze temwena basenga gye bali naye bakola bali bize ate naffe tuli bize kyemuba mulaba nti
mukyatagala mu mali ekyo muva mulaba owasinga obugenda kweyongera bungi. Awasinga si bulwadde tebulina bwe gwali busse. Naye ate bangi babukabiddemu naye ate nze ekisinga okunnuma abali married bakaaba n'abali single bakaaba naye abali married wobagamba vaayo gyakaabira tavaayo n'ali single omugamba get married naye akaaba naye asigala wali ekitegeeza buli omu ali contented wonna waali naye nga temwagala mujja kutuuka okuvaayo naye nga teri asobola kubajja mu bwasingo bwammwe mubwewanire munyo. Abakyala abali singo nkiddamu mujja kutuuka okwagala okuva mu bwasingo nga teri abajjayo. Ate ke nazaalako olina kyongamba anti kati kiwazaalako ojja kwagala ofuna gaayi. Omanyimu abakyala abazaddeko mulina akajanja tutya mujja kwagala ofuna gaayi mbu gaayi ampase oba nyanjule njagala gaayi yali successful naye nga ne gaayo yali successful temukikoleredde naye gwe olwokuba olaba entebe ewange olwokuba olaba tv ewange na buli kimu olaba nina emirembe gyange ozze oba nkukwanye njagadde ojjo neegatteko ndowooza nti oli mukyala mukulu ozaddeko n'omwana we asoma ndowooza nti onaabaako kyongattako kumbe nga tewali oleese bokisi mu nju yange oyagala nkugatteko ki kati ndowooza osookedde ku nze naffe abasajja tukyabeera singo naye kyonna mu byonna buli omu agumire waali abakazi abasinga they are getting married for the wrong reasons. Getting married olwokuba oli emikolo gifuuse emikolo olwokuba October November biki getting married for the wrong reasons. Tebapaka abasajja tebaggwayo n'abakazi tebaggwayo. Omanyi na mikwano gyange bangi waliwo period yo 2 years back obagabaga obukolokolo bwali awo banyanjudde bakoze eki naye bwe babanga baali 10% 5% bavaayo. Kati nze ng'ongamba nti obwasingo bwange bunnuma bulwadde bunsiiwa. Abakyala mupapa nnyo anti abakazi bapapa lwa nsonga bawulira balinga zaavugiddewo oli agetinze married nange olufuna John budget nga ziyita biki they are getting married for the wrong reasons. Temukuuma kyenandirise temuteekawo misingi naye ate si beewasa namwe abawasa muba mupapi naffe abawasa tuba tupapi naye temuteekawo misingi gyegiriwa omusingi omanyi okuzimba omusajja okuva wansi mwena ne mwezimba bone saagala oyogere ku kyakuzimba musajja tetewa kyali budde bwa kuzimbaani anti kati kyova olaba gye emisingi giyuuga mangu nange ndabyeko gye bazimbye era nagyo ne gituuka ne bigaana nga bataddewo a firm foundation wansi nga from zero batikolaku ekikyo zimba omuntu hoopu ozimba omusajja wo obeere naye mu maka ekyo kitegedde. Omanyi abasajja tusuula nnyo steps nyingi oba katugeze fena bali mu mukwano wewali we twatandikidde mu ntandikwa ekyo kitegeera ensobi ze tusooka okukola tuvudde mu laavu eyakatijjukano evuddewo tugitadde wali eri kati tugenze mu laavu eno eddaka eno eri hadiko tutandise okubeera hadi buli omu amanyidde munne atandise okulaba ensobiizi mutandise okwekuba obusepe mutandise okwekuba tokyafaayo nfaayo nkola ki abasinga ate eyo period eba nneneko okusinga eno eyasooka ekitone nyinza otwala omwezi nga gumu naye eri eddako manyinza n'otwala omwaka kyokka ate abasingawo bataagala kuyitira mu siteepu eyo ne mugendera kyokka nga ate eddako omanyi nti kati awo siteepu eddako buli omu aba ayize munne ye siteepu eyokusatu eyo gyembeera njogerako buli omu abeera ayize munne nga kati buli omu atandise okugamba oba opa akomawo meka yanaamanya agenda kukomawo awo emitima giba gikalu awo buli omu aba agumye abaana basomye nti kati awo otandika okuŋŋamba omwana yeetaaga kino ntiye awo otandise okukingamba nti newekiba kiganyi osobola okugamba sente zizino ziriku kati yongerako abaana badde kusomera wali mu kusooka kyetutasobola kukola oba kitegeera naye abasinga steps ezo tuziyitako nnyo ate eyo step eddaka eyo ebeera haadi eyo abantu tebaagala giyitamu abakyala bangi mugitya nnyo tugitya nnyo olumu bigaana olaba naye nga tomanyi gwe wobalaba nga awaganye waba wagenda kutereera
kati nze omanyi waba wagenda kutereera eno nga tobiriimu awo wano gwe oba olaba wagenda tereera naye wali ng'oli mu field wali wennyini oba olaba things are not working out. Omanyi nti nze nali mbaddeko n'omukyala nendaba nga ate weyalifunidde emirembe ate we natereerera ye we yagendera engamba ne bane Katonda ono muzibu nnyo nze we natereerera nali bubi nembeera bubi we natereerera ate ye we yeekyangira nengamba etisoke naye ng'alaba nga nze abammalira ebiseera naye bw'oba oteeabagumye nnyo bannaye n'abakazi mulekerawo okugumaaguma ki n'oguma biki bannaffe bafumanga emyaka emeka nga tebanobyeko tuli mu 21st century abo bo nze mbateerawo n'omukono kubanga togenda kuwasa hope mu nnyumba yange ate oletemu omukazi omulala mbunamuweeko ekisenge naye omanyi nti ebintu bikyaliwo nakasanganga biyise wanje omanyi mu Uganda yaffe eno kankubulire wembanga sigeze mu bisyaga tugano nenkuleetera munno kiba kikujjako ki n'okola ki nendeeta munno kiba kikujjako ki kyogamba nti oli munno ye alina obuntu bwakyamira sayidi oba mwena mulina buli wamuwe munno wange oyo gwonkuba gondeetera lwaki tomufunayo gy'omuteeka lwaki omuleeta wano wendi naye muyitiriza akamanyiiro nga mwewe emirembe mbwe abasajja balinga baana bato temulina buto bwe muli bintu byonna mubikola mutegeera akamanyiiro mukakola naye era mumanyiire ngaabo ennyumba ziweddeyo lyoka omuleete wano ewange yes go wagizimba naye bw'olaba it makes sense abaana bakere ku makya bambuuzi oyo anize eŋŋambe ki mami wammwe ate kibajjako ki gwani yagamba nti olubuto lusitula bagamba nga basobola okutegeera omwana tebamuzaala mu mbuto ezi era bw'oba ogamba mami teekako mami muto kati kitegeeza kusobola okubeera ne mujja nze omwana wange amanyi nze maama we amanyi nze maama we naye wanambuuza nti ate ono mami nti oyo naye maama we mpozi omuyite anti naye tekisoboka anti amanyi ye maama waali ogwo mulina okweŋŋana ebitiibwa ayi kikubeere mu mutima kikkirize kigaana nti tosobola kufuna musajja n'omwagala bw'omu mu nsi eno. That is understandable. Mpoze funa kamalayika. That is understandable. Pozi my friend last night yangamba pozi ojja mwezaalira. Yes, ekyo kiri understandable. Naye kigenda kumpanya emirembe ng'ofunyeeyo omuntu omulala ate nga tondaze nga sibimanyi nako nga siri nabimanyaako at least mbimanye ng'ofudde. It will make sense. Ate kisoboka. Bimanye ng'ofudde. N'abaana bange oba olina okubamanya. Njagala abaana beemanye ng'omaze kufa. It will make sense. Opunkulese mu nyumba ennene abaana bange babaleeta n'obagoba. nga babaleeta nendako nina okuleeta abaana naye waliwo kyengendo otandika opromotinga buli omu akuze abaana be obaleeta wano bakole ki nze nabakuzaala abange nabaleetako ewo ne bakulirayo abaana ng'abaana balina okwemanya naye tobaleeta kulira wange kati essaawa zino eno abavubuka 10 abavubuka 10 ku bawala abali mu neno abawala 99 bazaalako bonna oli waba teyazaalako at least yalujjamu mpozi guno omugijja oguzaaliddwa waneeno gyojuzi wano 2011 ate nabo mwe bali abazaddeko ekyo kitegeera naye abawala 99 ku betukwana size zaffe zino zimyaka 3 gino 29 ekitali kibi ekyo kitegeera kakati wemanga nakufuna olina omwana wo ekyo kitegeera nange nensooka nkuwasiza nkutadde mu maka nsombye abaana bange 5 mbakuleetedde wano ng'obagoba mpuliriza my question is ompasizza nina omwana wange oba nina abaana bange kale kankuwa example mpasizza nina Chloe wange nenzija ne Chloe wange n'oguma kati kyembuuza abo abaana bondeetera obaleeta wabazaala dda oba obaleeta after sinna kitegeera ate kakati kyenjagala okumanya because kyesitali oke nakyo kwekundeetera ate boozadde after ng'ofunye bali abakadde leeta ne baba 10 ne baba 2 soke leeta nkuze abaana naye bano boozadde oluvannyuma maama waaba bakuze yerindako nsobola okufuna bano bona
nsobola okufuna ne bano bondeetera ate bamama bawe baafa nze ng'owange ndi naye anti kati bayizo bali naawe temutujja mize bali naawe olw'ensonga nti nakwagala olina omwana we nti kati oli nze nti ndi naye nzize naye kati bamama baabwe bembuza baliwa baafa bali eri nabo babeere n'abaabwe nabo bafuna abasajja balala bagende n'abaana baabwe abasajja bali eri babagobeza abaana baabwe that will be understandable obaleeta ne babeerawo naye tofuna saagala bwana buwere bw'omaze kufuna after me bano abakadde it's okay kisoboka obeerawo kisoboka okubeerawo tekisoboka nga maama wabadde ki kisoboka okubeerawo nti I'm a very good mother. I love kids. Naye saagala kamanyiiro. Mu period gye nkukwaniddemu. Nyinza okuba nasembayo obutabeera na bakyala bwe nasembayo okubeera naye yali lubuto. Kati bwe yamaze okuzaala n'agendawo. Bwe yamaze okuzaala nze omwana wange nga mukuziza to the extent that nenkunyonnyola nenkugamba musajja ngo ogenda kumpasa naye nina omwana wange n'okkiriza kati ye maama we abala yalazeewa maama we aba tayagala nze ng'owange ngumye naye nenzi takyayagala ki takyayagala kubeera n'oyo omwana toyina maama wo toyina basenga mutwale eyo bone tukola abakazi bakoze ekisa tebafunyeemu mutwale wa maama wo nano omukyala promotinze nnyo ekyabakyalo si promotinze naye kyengezako okugamba nti example gyenkuwa tonnanfuna nze omwana wange ndi naye ngumye naye as a single mother nenzija naye ewuwo kati gwe aba abakazi bo tebasobola kukuza abaana baabwe kyengezaako okugamba tumaze nawe emyaka 2 nkuleetedde omwana nkuleetedde omwana aleeta sente alina omwaka gumu maama we agambye omwana wuuyo mukuleetedde tosobola kubeera na mwana oyo nga tumaze nawe ekitegeeza oyo mwana oba omuzadde oli nange yes mba muzadde ndi naawe naye mutiguka ate mumanyiira kati omundeetedde embuki nti maama we agambye beera n'omwana wo maama we agambye beera n'omwana wo bone mugenda kujjamu abakazi emize emimivu mugambe nti abakazi tebaagala baana naye abo abakazi be muzaalamu olina okumakinga sure omukazi gwozaalamu mentally waggulu wana ategeera bulungi tosobola kulekawo omwana wo tosobola lekawo omwana wo n'omuwa omusajja nga gwe gy'oli oli fine ajje kati wajja nze newange ne mubonyaabonya ng'ate gwe gy'oli naye bannange kyengezaako okupromotinga wano abakazi bakuze abaana baabwe bwoba mpasiza nga nina abaana bange nenzija nabo kyogamba nze owange mbasobola muwa waabwe oba talina waabwe gwoba olina obusobozi obukuza omwana wo eriyo abasajja batalina busobozi obusobozi eriyo abakyala bona obusobozi bwe buki obusobozi bwe buki okulabirira omwana oyo abakyala bangi nga omwana gyali mama wange yaŋŋamba omwana gyali katonda gyassa obugabirizi kati tolina kyoŋŋamba tolina kyoŋŋamba abakazi bali ku street balina abaana baabwe bagumye nabo onyumiza kiggwe toli mulema tosobola kukolerera mwana wo mulekerawo okulemaza abantu omwana kale alina okusoma leetasi bw'aba tateera saa leeta ssente amasomero ga gavumenti gajja muteekayo n'ensasulayo n'osasulayo z'osobola gyegali UP schools gyegali weegali bannange boni abakazi bakuze abaana baabwe bannange mwebale nnyo mwebalire ddala aloigden cycles watuteekamu ssente okubanga wetuli wano eno shamu jabstowa weeri nayo okutuusaako ebyambalo by'ekiyisiraamu nabo webali nnyo solment international webali nnyo okunoonyeza omubeezi mu bitundu by'eggwanga mu bitundu by'ensi yonna I think bakunoonyeza omubeezi mu bitundu by'ensi yonna Marizaba products eddagala ly'abakyala weeriri eryabaami weeriri abasiibye nga mulina halusazi bambi mujje mukima eddagala lya halusazi weeriri mwe abakyala abasiiba ne mutuuka ebirwadde ebirala mbw ate simanyi mpulira biki nga tonnagenda mu ddwaliro ddene kufuna liri ddagala ddala sooka ojja ewaseemu omwebuuzeeko oba mukubireko ku 070473714 omukubireko omwebuuzeeko bifo nga tonnabagenda eri kwonoona naliri ddagala
kwonoona byenda byo naddagala zungu sooka ojja ofuna eddagala eri habo likutereeze. Lino lyo likutereeza liva ku musingi wansi n'owonera ddala bulungi nnyo. Abakyala mbw ate simanyi we nasiiba sikini yange neefuukuuka embalabe ezisusse obungi ebisigo weebiri ate nga tebijja kufuukula tebijja kuyisa bubi. Jangu wa Ssenga Mabirizi bakoleko bulungi nnyo. Ssenga Mabirizi atereeza sikini atereeza ebirwadde ebikuluma gwe wenna sisitimu eganye sisitimu y'ebyenda yekyaze bw'ate simanyi bikoze bitya. Sooka okubira Ssenga ku nsonga yonna ey'obulwadde. Gwalina amabwawa gwa ku accident simanyi wawogoka okugulu omukono gwakyama genda mu ddwaliro bakujjanjabe. Genda mu ddwaliro bakujjanjabe. Gwe simanyi namenyeka omukono nakola ki amagumba gaseseetuka genda mu ddwaliro. Kati bano betwetaaga bw'ate simanyi nina alusazi sirina maanyi sikini eyayonooneka bikoze bitya. Kubira Ssenga ku 0704 737 14 basobole okujjanjaba ate otereere. Yamaani Hope obugambo busembayo last remarks eri abakyala abakyala muzimba abasajja muzimba abasajja muzimba abasajja kuba temulina kye mugenda kufuna. Musobole okubeera n'emisingi. Abakyala mukole mwezimbe period. Tebagenda kwezimba bo bezimbe n'oba ofunye omusajja ng'olinawo ebibyo lwaki oba ozimba oli weezimbe. Abakazi abakyala mwezimbe in that abasajja baba balekawo naawe oba olinawo otandikira. Kati mutugambe story yakyuka nedda mutugambe kimonti nti byakyuse bya contract si bya contract. Kati oba tuyagala contract obanga osazeewo okubeera nange naye okimanyi ebintu bye bibiri unpredictable naawe obimanyi ebintu by'abasajja leero ali naawe enkya takulabangako kati ate nze ewe mbe nga nakuzimba olwo mba nfunyemu mwezimbe n'amayumba mubeere ba boss ladies. Abakyala munoba n'ebintu musitula buli kimu nekye twateekako sente tewakyali bye basitula naye lwaki musitula ebintu byaffe basajjamu. Abakazi mwezimbe abasajja bankabiridde nnyo ennaku zino tewali bye basitula ki basajja abakazi bannange ate mwe munoba omukazi omuleka mu nju n'otambulamu n'ogenda ate kati basitula kwewogomako waffe baba basitudde ki mwe munoba ennaku zino ate temukyaswala bakeera ku makya ne munoba ne mugenda munobe nga mugende. Wamma abakazi mwezimbe mukole musabe nnyo. Akalowoozo eri abasajja mwenna abakyala ennaku zino bakyusa timing mwengaye mukisuubira si weekiri. So n'olw'ensonga eyo tuleme kubeera na laavu eri yakikwate gye twalina edda. So tugezeko okulaba nga tukyusakyusamu. So bye twogedde wano eno esawa ya leero oyinza bitwalanga ebyokusaaga mbeera mpakanye ono abawe mmwe kyemuyinza okuwulira mukyuseemu. So gwoba totegedde mulamwa guno eno ddamu weetegereze ddamu olaba evidiyo eno girwainingi oddamu ogirabe oyigemu. Opo ayinza okuba ayogedde ekikkolera ate nange nyinza okuba njogedde ekikkolera abali eyo. So abakyala mukyuseemu mu neeyisa zammwe ensonga zibe nga zitambula bulungi. Abakyala mukuze abaana bammwe buli omu akuze omwana. Abakyala mukuze abaana. Abasajja tumanye ennaku zino obuyambi butono. So abakyala tubasaba mwewolereza muulabirire abaana be muzaala obuyambi butono butya. Abasajja ennaku zino obuyambi butono nya esente ennaku zino tetukyalina naye bambi sente muziina kaze muwa abakazi muzifuna. Abakyala gye muli mulabirire nnyo abaana bammwe oba abaana baffe muddeeyo Allah alibasasula. Ayi abaana baffe wamma abakazi mulabirire abaana bammwe bajja bayamba bano mubaveeko tebalina kiddako. Mwera bulungi mweraba Hope tujja kudda naye ku miramwa mingi nnyo ddala. Mwera bulungi mweraba fina jjako linga gwenkubye ngongenveje kwa makapulu maike munno nawe Wakipata kachiwa mbusi